Wetwogera kati essaawa zino omukulu Muhoozi Kainerugaba akkirizizza mu bigambo omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byamugambye era bwe batyo namuwa saluuti ennene. Baganda bange, mikwano gyange, twabagamba twababuulira nti ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja fuuka obuzibu era ebyenjawulo bingi bigenda kutuukawo. Abatakkiriza bajja kukkiriza, abalowooza mu bya Just bajja kukiwulira. Anti omukulembeze ate yazze nankuba mpya. Gwe mukwano gwange alowooza mbu bya Just, twongera okujjukiza n'okutegeeza nti Bobi Wine gy'alaga alabawo era ne kyagenda amanyiiyo. Era gwe ali eyo ng'olukyalinamu okubuzabuza oba embeera yonna, twongera okujjukiza n'okutegeeza nti tokyalina ky'ogamba mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the head president of Uganda. Ebyo ebirabika nga biteredde era atambula nga agenda mu maaso. Omukulembeze waffe yalondebwa bannayuganda, twongera obajjukiza yagenda mu maaso. So mwadde balina embeera yonna, abadde balina nti mulowooza nti ki, tubasabire n'ekyo tuyinza obagamba nti Mukama ali wamu naffe era Mukama atwagala nnyo, era tutambula ddala okulaba nga tuteesa eggwanga lyaffe era nga litambula ligenda mu maaso. Twongere okwesabira, twongere okubeera wamu, twongere okwekwataganira wamu, twongere okuba ekyenjawulo. Uganda yaffe ejja kunnwa ate era tujja kuginyumira. Tulina okukkiriza tutambulira mu ggwanga ettuufu era erigenda kutuwa emirembe nga bannansi. Bannange ffenna kye twagala tube mu ggwanga erituwa emirembe, tuba mu ggwanga lye tugenda okwenyumiririzaamu, tube mu ggwanga bannayuganda lye bagenda okufuniramu emirembe. Obubaka bwa mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Negataako ate owulire buno bukubizza n'owawano wettamiro lwa kuno saluuti nnyabo. Last week of January 2025 to share my insights and thoughts of the new year. But for now, I just want to thank you very much for staying alive, for staying positive, for staying moral, and for staying patriotic. I wish you, thank you very much for God and my country. But in those I never went in. Chogamba biri muno Luganda. Okay. Sematimba bwegira abadde avuddewo. Gambidde mutaata. Basebo ne banyamo nsanyuse nnyo okubalabako. Mwenna Abaganda baffe bannamawulire ne bannayuganda bannaffe. Mwe abali wano naffe leero, abali mu ggwanga lyaffe Uganda, n'abo abali ebweru w'eggwanga, tubalamusaako era tubayozaayoza okumalako omwaka guno. Newankubadde ffenno mu NUP ne Western Uganda yonna okutwaliza awamu eri bakodomi bange, tumazeeko omwaka guno n'emitima emimenyefu oluvannyuma lw'okugufiirwamu Deputy President waffe Maama Jolly Mugisha ne bannaffe abalala bangi nnyo. Tubasabira Omukama myoyo gyabwe agiwumuze emirembe ne famire zaabwe ayongere okuzigumya. Guno mwaka gubadde gwa mbirigo, gubadde gwa kugezesebwa, gubadde mu ebyokuyiga bingi nnyo, gwolese ebintu bingi nnyo, naye mu bisinze okutukwata amaaso gaffe mwaka guno bye bino wammanga, omuli obuli bw'enguzi n'obulyake bukuta ejjembe. Mwalaba ng'obuli bw'enguzi ate bwasinga kukwata jjembe mu Parliament. Speaker wa Parliament mukyala Anita Among, mwamulaba bwe yeevubika ssente z'omusolo eziri mu buwumbi, ate ekyennaku ng'ataasibwa abo abali balina omusiba. Mwalaba nga n'amawanga ag'ebweru gy'atereka ssente zabbye gamuwaayo ne gamulabisa byabufuzi. Aba NUP just tebakolagana naffe, naye mwalaba ng'abavubuka ab'enjawulo nga tebalina ggwanga lye bakiikirira oba kibiina kye bakiikirira nga bavuddeyo okwekalakaasa olw'obubbi obulyake buli mu Parliament, era abayikalakaasa nga baagala okutambula okutuuka ku Parliament. Bangi ku bo abasukka mu 100 baakwatibwa, bangi baasibwa ne balwa mu kkomera, bangi batulugunyizibwa ekyennaku tinaabamu
bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako bannono benjogerako balenzi naye baali basobezeddwako agasajja agabwenyufu ate nga gasirikale kati teebereza abaana ba Uganda okukwatibwa ate ne batuusibwako ebikolwa by'obuseegu eby'ensonyi nga basibiddwa ekyo nno tukivumirira neera kyongera okulaga Uganda weeri ffe nga NUP naffe kino tukyatutaliza era kyatumalamu nnyo amaanyi bwe twazuula nti ne yali deputy president waffe naye mwana wattu yali yenyigidde mu bulyake buno nga batudde ne speaker wa parliament Anita Amongo ne bakamishona ba NRM ne beegabira sente z'omuwa omusolo nga ye yeegabira emiliyoni 5 z'omuwa omusolo bagamba nti baali beewa akasiimo naye akasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola the deputy president waffe yali tannaweza na mwaka mu office yali amazeemu emyezi 11 naye neyeewa akasiimo ka miliyoni 5 ekyo nno twakivumirira nnyo era twavaayo nga NUP ne tumusaba sente z'omuwa omusolo azizeeyo yetondera eggwanga era alekulire okuva ku kifo ekyo gyali akoledde emisango egyo kubanga ffe twamulonda twongedde okulaba embeera y'ebyenfuna mu ggwanga enzibu ennyo enyigiriza ennyo nga tumaliriza tulabye nti abaana bangi bagenda mu nsi naddala ez'Abawarabu okukola emirimu eginyoomebwa zandibadde nti bagenze kukola naye tufuna lipooti nnyingi nnyo abangi batuusibwako ebikolwa eby'ensonyi n'abalala ne badda nga bafudde ekyo kyongera tulaga embeera ey'ebbula ly'emirimu n'ey'obwavu eri mu Uganda gye tulina okulwana ennyo okukyusa naffe kennyini kyongera tulaga eddimu lye tulina ng'abakulembeze singa tuba tumaze okugjako Museveni kuba tulina eggwanga tonnyo ewali mirimu ate n'ebyenfuna biri bubi nnyo nnyo ekimu ku bisinza okuswaza mu bibadde wabala abantu tebasasulwa bangi ebyuma bye baali balina okukozesa byafa nga tebannakola ate ne bannayuganda bangi nnyo tebaabalibwa so ekyo kyongera okulaga obunafu oba obutasobolera ddala obuli mu gavumenti ya Mwami Museveni ripooti ey'okubala abantu bwe yafulumira bingi nnyo ebitakwatagana na bituufu biri ku ground mwalaba amawanga agamu gabajja ne bagamba nti lino eggwanga lyalina abantu bangi emyaka 10 egiyise kati abantu bakendedde kitegeeza bafudde bufi tebazaddeyo mwana n'omu ekitasoboka so ekyo kyongera otulaga obunafu obwa gavumenti ya Mwami Museveni sente nyingi ezakozesebwa naye tebasobola yadde kola project ya ggwanga ng'okubala abantu nga tokubala abantu omuwendo gw'abantu n'ebiri mu ggwanga n'emirimu egikolebwa okwo kwe basinzira census kwe basinzira okuteekerateekera eggwanga kuba bamanyi abantu bwe bali abalina emirimu n'abatalina abato bameka abakulu bameka abakyala bameka n'abaami bameka n'ebirala bifaanana bwe bityo omwaka guno ogwa 2024 twongedde okulaba amagye gaffe nga gali mu ggwanga lya Congo kirajjukirwa nti amagye gaffe gasindikibwa mu ggwanga lya Congo nga ne parliament teyebuzibbwako naye bo mu 2 zaavuga tebaatuwa full report ngeri gye zaavuga naye ne batugamba abayekera ba ADF era ne batika amagye gaffe nga bakozesa sente za muwa musolo empitirivu okutwala amagye gaffe Congo lunaku lwa leero ripooti nyingi ezifulumye nga mwe muli ne ripooti y'ekibiina eky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti amagye ga Uganda gali Congo gabagira bayekera ba M23 amagye ga Uganda gali Congo genyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'eggwanga lya Congo n'ebirala bifaanana bwe bityo naye ate nga kinajjukirwa nti lwe twasembayo okusindika amagye gaffe Congo ganyagulula embaawo ebyobugagga ne gakwata abakazi ne gatemula abantu era ne twalibwa mu kooti y'ensi yonna International Court of Justice tanza ebiliyoni 1,200 ezo no Museveni si agenda ozisasula oba abasirikale be ezo abaana bamwe n'abazzukulu
tebagenda zisasula. So ekyo kikulaga kikyo olina okusuubira ku mulundi guno ng'amagye gaffe gazeeyo Congo. Omwaka guno 2024 tulabye ebikangabwa ebyenjawulo, natural disasters ezibaddewo. Si natural disasters, tragic disasters, kubanga ekyali ekiteezi kasasiro n'abikka abantu, n'abikka ekyalo Kiramba, natta abantu abasukka mu 3 nga bwe batugamba, naye ku ground ekiteezi batugamba abantu abaafa bangi okusinga abo, n'abalala bangi bakyabikiddwa kasasiro. Ekyennaku bwe babatwala mu kampu bamaliza buli omu bamuwaddeyo miliyoni 2 ezitasobola na kubeezaawo maka mwezi, ne babasiibula bwe batyo. Twalaba tanka y'amafuta eyayabika ekigogwa netta abantu abasukka mu 11 balipooti bwe zaatulaga newankubadde ku ground balaga abantu abasukka mu 2 ne bakasunsulamu akaba n'amaka mangi ne gakosebwa. Ekyewuunyisa mu Museveni ye nga bw'abeera mu kubalaata bambuuza ku ekiteezi yagamba mwalonda bubi, era ne minisita we Nabbanja yalabwako ng'ali ku siini ewagudde ebikangabwa ebyo naye nga ye ali mu kubalaata bubalaasi. Ekyo nno kiraga abakulembeze be tulina n'ebizibu by'Abannayuganda ki kye bitegeeza gye bali. Mu 2024 muno mwennyini ebbanja eribanjibwa Uganda lyongedde okulinnya era kati nga lisusse mu tiriyoni 97. Kaakati ekyo kiraga nti likubisaamu kumpi embalirira y'ensi gye tulina. Kati ku ezo ssente ekyewuunyisa nti obutabalika 55 trillion zo zeewerebwa mu zino ensi Mwai Museveni ate zaavumirira bwe tubeera mu nsi zino nga tubagamba temwola Museveni ssente kubanga azikozesa bubi, ate ffe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Mwai Museveni yennyini gana amawanga bw'aba ageewolako ssente agayita mikwano gya Uganda Development Partners, naye bwe bamaka guno ekiwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama bakanatta n'abalala. Ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Eyasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu tekiwamba abantu bakijje ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya, bamuwambira Kenya ne munne Ajo Bedi Bitale babaleta wano omumenyi bw'amateeka ne babasaza ensalo omumenyi bw'amateeka ne babatwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Bannaffe bangi bongedde okusigala mu makomera aba political prisoners ababaasibwa ng'ebyokulonda. Mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole obbata. Olivia Bulutaya mwamulaba yalina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi. Ekyennaku Makato n'abalala bangi tuyimirira nabo era twongera okubanja tibasumule abantu baffe kubanga tebalina musango. Ekyo nno kindeetedde era n'okufuna chance okwogera ku baganda baffe abalala bali mu makomera nga Bobby Yang nga Muyodi abatalina musango tubabanja. Muze mulaba nti eno gavumenti ya Museveni terina kyekkiririzaamu, egamba nti nno abavuma abantu ku intaneti bakola bubi, naye mujja kyegendereza nti Mwai Museveni ayina abavumi abawemuzi basasula bawa n'ebifo namu ekifo kati gwe kwadde ekifo kya bukungu kwadde ekifo ky'amaanyi mu gavumenti kubanga owemula bulungi aba opposition. Komera kyanaku nnyo twongera okivumirira nga tugamba oba temukkiririza mu kuvuma then lwaki ssente zaffe ez'omusolo muziwa abawemuzi ne muba recruiting nga omulimu gwabwe kuwemula. Omwaka guno gwennyini basebo ne bannyabo yagadde obajukiza nti Uganda bagijja ku luse lw'amawanga agayina okufuna mu nteekateeka y'eggwanga lya Amerika ku tteeka lye baleeta erya AGOA oba African Growth Opportunities Act mu Amerika. Kino nno kyaddirira
okulinyirira eddembe ly'obuntu ekiwamba abantu ettemu n'obutagoberera amateeka ebiri mu Uganda. Kyategeeza ki? Era ebintu ebikolebwa mu Uganda, products oba ebintu ebifuluma mu Uganda ebisuuka 600 byasalibwa ku katale k'ensi yonna ako akaali kayamba Munnayuganda, akaali kayamba ekonome ya Uganda. Newankubadde Museveni yasindika mutabani we agenda annyonnyole naye era byagaana. Feno twongera okumuwa amagezi nyingi ezifulumye nga mwe muli ne ripooti y'ekibiina eky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti amagye ga Uganda gali e Congo gawagira bayeekera ba M23. Amagye ga Uganda gali e Congo geenyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'eggwanga lya Congo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Naye ate nga kinajjukirwa nti lwe twasembayo okusindika amagye gaffe e Congo ganyagulula embaawo ebyobugagga ne gakwata abakazi ne gatemula abantu era ne twalibwa mu kooti y'ensi yonna, International Court of Justice, tanza ebbiliyoni 1,200 ezo no Museveni si agenda ozisasula oba abasirikale be ezo abaana bamwe n'abazzukulu tebagenda ozisasula. So ekyo kikulaga kiikyo olina okusuubira ku mulundi guno ng'amagye gaffe gazeeyo Congo. Omwaka guno 2024 tulabye ebikangabwa ebyenjawulo, natural disasters ezibaddewo. Si natural disasters, tragic disasters, kubanga ekyali ekiteezi kasasiro n'abikka abantu, n'abikka ekyalo Kiramba, natta abantu abasukka mu 3 nga bwe batugamba, naye ku ground ekiteezi batugamba abantu abaafa bangi okusinga abo n'abalala bangi bakyabikiddwa kasasiro. Ekyennaku bwe baba batwala mu kampu bamaliza buli omu bamuwaddeyo miliyoni 2 ezitasobola na kubeezaawo maka mwezi ne babasiibula bwe batyo. Twalaba tanka y'amafuta eyayabika ekigoogwa netta abantu abasukka mu 11 balipooti bwe zaatulaga newankubadde ku ground balaga abantu abasukka mu 2 ne bakasulusulamu akaba n'amaka mangi ne gakosebwa. Ekyewuunyisa mu Museveni ye nga bw'abeera mu kubalaata bambuuza ku ekiteezi yagamba mwalonda bubi era ne minisita we Nabbanja yalabwako ng'ali ku ssiini ewagudde ebikanga bwebyo naye nga ye ali mu kubalaata bubalaasi. Ekyo nno kiraga abakulembeze betulina n'ebizibu by'Abannayuganda ki kye bitegeeza gye bali. Mu 2024 muno mwennyini ebbanja eribanjibwa Uganda lyongedde okulinnya era kati nga lisusse mu trillion 97. Kakati ekyo kiraga nti dikubisaamu kumpi embalirira y'ensi gye tulina. Kati kwezo ssente ekyewuunyisa nti obutabalika 55 trillion zo zeewolebwa mu zino ensi Mwai Museveni ate zaavumirira bwe tubeera mu nsi zino nga tubagamba temwola Museveni ssente kubanga azikozesa bubi ate ffe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Mwai Museveni yennyini gana amawanga bw'aba ageewolako ssente agayita mikwano gya Uganda Development Partners, naye bwe bamaka guno ekiwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama bakanatta n'abalala ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Eyasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu tekiwamba abantu bakijje ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya, bamuwambira Kenya ne munne Ajo Bedi Dale babaleeta wano mumenyi bw'amateeka ne babasaza ensalo mumenyi bw'amateeka ne babatwala mu kooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Bannaffe bangi bongedde okusigala mu makomera aba political prisoners ababaasibwa ng'ebyokulonda. Mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole obbata. Olivia Bulutaya mwamulaba yalina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi. Ekyennaku Makato n'abalala bangi tuyimirira nabo era twongera okubanja tibasumule abantu baffe kubanga tebalina musango. Ekyo nno kindeetedde era